Kiriwo Chris. Sikiraba mugamba mutya Obulamu. bulungi. Tukulaba ebbanga lino lyonna. Bannange assalamu alaikum mukama yebazibwe bona atuuliza. Bale tuli ku TV wano tuli mu kweraba. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Kale. Chris, twabalabye nga muvudde mukoze video nga mukaaba. Egwe ne muganda wo. That is being emotional, bro. Yes. Ngamugamba nti musiimiddwa. Nedda, Ssebo tasiimibwa. Kyabadde kiri jeno. Okay. Nti just omuntu abeerawo ne muwangala n'omuntu n'atasiimibwa. Ne bw'amala okufa, abantu baleka bajjayo obuntu obwo bakoledde video nabo. Bwe bakola dda nabo. Simanyi yakola kino simanyi abadde mukwano gwange nnyo naye nga mugulamu ng'akyaliwo. Toyina ky'omuyambyeko nga badde ali mu struggle ng'ali mu kweyiya n'otamuteekako mukono. Ogenda okulaba abantu kulumbe balesa amabogonga mangi ne kwembeera wabadde ng'aliwo nga yeetaaga essente tosobodde kusema kati kiki oba omusiimi ng'oli gw'osiimye amaze okufa bano abaliwo abalamu lwaki tobasiima nga balamu bino mwabyogedde musinziira ku ki si kusinziira ku kikwatu olwawo waliwo ekintu ekikunyigiriza n'osalawo n'oyogera ku kintu oba embeera gy'oyinza okuyita mu ng'omuntu gyesasobola kukwatugiriza abantu gy'owaayo kiribo kiti neno osalawo n'ogamba kituukawo n'ogetinga emotion n'owulira nga kikuyitiddeko n'ogamba bwe si kyogereko ane nagenda okyogerako because olwaleero bye twogerako olwaleero seekubisaako kifaananyi naawe wakapositinga bimeka kyenneekubira kinnapositinga tolimba kuba sikirabangayo bwe tugenda ku gundi ku media yo gyekiri tekiriyo reason being nti bwe mbaako ekintu kye mbadde olwaleero oba neefa god forbid kiseera kubeerawo bw'ogenda okujja ekifaananyi ekyo mbwe simanyi abadde kyali wange lwaki olwatonjogerako nga ndi kyaliwo lwaki onoonya amaze kufuna kizibu lwaki onoonya amaze kunjogerako kintu kibi lwaki tobeerawo ku struggle yange nga ndi mu kwambuka nange nenkubala nti musajja wange yabeerawo okigire mugana wange nti bwe mba nga sinnaba kukimeekinga lwaki tonzijukira mbeera ki eyabatuusizza mu mbeera bw'etyo ey'okuba nti nno amuvaayo ne mwogerera tukoye emikwano emikyamu emikwano emifu abantu abali fake people are so fake abantu bapretendinga buli ssaawa mbwakoga nga takwagala nga yeeyisaako bweyisa olwaleero otudde naye wano ne bw'amala omuviira bwannakwogerako kasasi ekifo kyandigambye naye muganda wange oyo akola kino eno ye bizinensi ye olaba omusajja abadde atunda eddagala wali olabye omusabako ezakalamu naye sikoze kyaŋŋambye oyo yananjijukira enkya bw'anaamala okukimeekinga ajja kujjukira naga nasanga omuvubuka oyo nannangira nga tansabye ssente nze nkikoze because kiri nkivudde ku mutima manyi akyagala kyetaaga patekinaago otegeera enkya nalwana nemusanga ku street awo nagenda omutwalako sinza genda omutwalako oli Chris Brown gwakuba agenda mutwalako gasinze nsinziira nkuwa example ku bya bulijjo let people do not like praise us nga tumaze kufa ng'omuntu amaze kuggwawo radio mwalabe embeera yaliwo ku radio yali abeera mu baloni ng'alinganga agudde eddalu ne bagamba mbu yavaako mbu yasala enviiri naye nga wemala okufa bakola ki tebagamba musimanyi abadde muze simanyi abadde legend naye nga bulijjo babadde abyogeraku badde babiwulira so the reason is ekyatugenda twogerako kyekintu embeera eriwo abantu bangi banyigirizibwa otegeera ne bajjukirwa mu kufa katonda olabye katonda amaze okufa otegeera naye abaddewo ng'atambula n'akantu ke otegeera embeera nga gyalimu gyasibwamu nga si ennungi yajja wali mu federation meeting nenabe nze neŋŋamba naye abantu abalina ssente lwaki tebavaayo ne bamukwatako ne bamuwa obulamu bwakabi kubamu akafaananyi walaba gundi walaba Abdulmulasa emusajja yasooka okutambulako ku red carpet wano si bwe kiri walaba essati zeyambadde nga bwe zifaanana walaba gundi Fred Sebata atambula ku gundi okigi mu nnyimba mmeka zakubye kokagulawo doleyo omwana okigi bwe bantu betuyinza okulabira ku ne tuba appreciate Chris anjagala obeere precise n'ensonga eno gyenageno ku bulamu obwa bulijjo ku muyimbi ku munnamawulire kwatunda kabalagala wali kwavuga takisi kwavuga booda kiri jeno mu bulamu ekyokuba nga mwayogedde ku bulungi bwammwe muli cute muli beautiful yabadde n'omutima mulungi naye bulijjo nga tukyogerako nga mulamu otegeera
omusajja n'avawo pa naga omusajja abadde muntu mulamu wawulira nga bawana kato kulumbe ne bamuwana ebyo bamuwana ababiwuli kobo budi lwaki tomuwana nga akyali mulamu kulisi abantu tebalowooze nti nomugezaako okwekubira omulanga naddala musically abantu oba oli awo tebazanya music wammwe we sing for passion tuyimba because tuwagala tetwajja mu music nga tunonya business no ekyo balina kimanyi our fans know exactly we came in music because we love it we have other jobs that we do obosege we not tetuli babega in a content nti tetuli babega twajja mu music because tumunyumirwa tuyina ebyatupushinga tuyimbe tuyina bitwalabirako nga bayimba ne banyumirwa tuleme kufa n'ekirooto kyaffe ekyokuyimba tetwajja kunonya okuvaayo ne mentioninga ku bulungi bwammwe ng'omukulu ono bwayogedde nti muli balungi abantu babasime biki abantu era still tebalowooze nti oba oliawo bulungi bwe bwonoonye nga mmwe mpuliriza endowooza y'omuntu egitwagadde okwogerako endowooza yagikyuseemukko atandika okulowooleza omuntu ekirungi ng'akyali mulamu rather than okumulowooleza ekirungi ng'amaze kufa. Biki bye mukoze ebiyinza okuleetera abantu okuba nti nno babasiima essaawa zino? Tekiri ku kintu ky'okoze, tekiri ku bimeka by'okoze, n'omulalu ali ku kkubo okyegeera oyina engeri z'omu appreciatingako rather than okumulaba ng'ali mu kulya mu kasasiro naye ng'oyina emmere gy'oyina evundya mu fridge gy'osobola okumuwa ng'akyali mulamu waliko n'alema okulya mu kasasiro n'omugamba nenda jangu oli eno oyo omulalu bw'anaafa oleme kugamba mbadde mumanyi abadde ali awo kasasiro bw'obyongerako mbu abadde ali awo kasasiro n'omuposting kikwongerako ki kino kirina engeri gye kyaba affectinze mu ngeri emu oba endala oba osanga oli awo wantubuliddeyo ku bantu kumwasinzidde okugamba nti omuntu ono yabayisizaamu amaaso babayisizaamu maaso bakoze eki waliwo ekintu si kukuyisa muntu mu maaso bantu bangi batuyisizaamu amaaso ati ebyo bibeerawo mu bulamu otegeera nekyosobola bitambulira naye nga kyenjogerako point yabadde nti lwaki tupraisinga nnyo abafudde than abalamu boyina n'ogaana okupraisinga onayimidde naawe otegeera nti munnamawulire w'amaanyi ne n'olinda amale kufa olyokw'omuwani kyenjogerako lindako kino kize kibaawo what do they add on me otegeera n'ogenda okulaba ono abadde wakabi otegeera nga bulijjo waali tebamwogerako ogerako abwamala okutuuka ne batandika omusinza ne batandika okukola kino lwaki ekintu ekikyukamukko kino mwakirabye luvannyuma lwa mukulu Katolo bwama kufa oba muze mukyetegereza ku bantu ab'enjawulo nze nga kyetegereza naye waliwo ekintu ekikunyiiza n'ogamba mukama lwaki abantu baagala nnyo abafudde okusinga abalamu be bali nabo kyegeera n'obeera ne maama wo ng'ali eyo ali mu mbeera mbi mukadde waali ali mu mbeera mbi notamujjuka bw'amala okubaako ekizibu ng'amaze okuvaawo tekogamba nandikoze kino lwaki tokikola kaakati ng'akyali mulamu the point is why don't you support one another today ng'ono akyali mulamu rather than okumwogerako n'okugyayo obufaananyi obuvundidde mu galale zammwe ng'obusinga olage nti obadde olina memory naye engeri gyeyogeramu olinga alaga nti olina obulumi bw'amaanyi nnyo ku mutima kyenjogerako tekikwata nkitegeera era nsobola okifiiringa will you be happy nga nkupositinze ng'omaze kufa will you be happy Ssebo nga nze nkutandise kwogerako mbu mbadde nkumanyi obadde okuba obukofiira bw'amaanyi obadde simanyi otekako n'osiba ebigundi n'okuba bujiini obwakabi gwe n'oyambala bulaaka ne mukwata kamera ne mubeera ku buli sho ti abaana abo mbadde mbasange ku buli sho bampi ate afudde lwaki mba nkwogerako okwoba obudde ng'omaze kufa lwaki sikwogerako kakati bw'onkubidde essimu olabye nduddeyo muganda wo okukubuuza bw'okubidde essimu olabye nduddeyo the reason lwaki siruddeeyo is because manyi nina kwongerako lwaleero bwe mba sikwongeddeeko lwaleero there is no any other day ng'omaze kufa abasinga baboogerako ng'abasajja abaagala nnyo abakyala oba oli awo njagala abasajja bannange oba babamanyi omutima mpuliriza omutima gimenyeka teri mutima gumenyeka baba bamenye ekirowoozo kyo ku mutwe omutima we guli gukyakuba tewali muntu gwe bamenya mutima ebyo just is a saying a heart is a muscle omutima masa ekuba omusaayi bweti baba bamenye ebirowoozo bine ebiruubirwa byo byobadde osuubira mu muntu nga bwe nyinza okugamba ngenda kuwa ssente okyegera jankuwa akakadde n'okwatta ekkubo n'otuukawo
netukaligamba kali ombadde kulimba ndogamba omenye omuti Kulisi mbasi menye kirubiri lwacho Kulisi mu by'amazima amatuufu mbeera ki ebaleetedde okuba nti mwogera ku nsonga eno kuba ne muganda we yatuuse n'okukaaba amaziga yes nga tuvudde mu kwetooloola okukaaba omuntu yenna asobola okukaaba nga ayogera ku kintu ekiri emotion ekintu ekibeddewo akabanga nga kimuluma kisobola okuleeta okukaaba okukaaba kiba kikunyigiriza amaziga bagamba amaziga bwe gajja oweweerako ku mutima n'okakkanako oba mwagala buganzi mbaana buganzi obwaki wenyininyini abantu bakwatibweko ennaku lwaki oba okwatibwako ennaku nga sizze kusabirizawo okunyweza naawe nze olabye nyizize ku mulyango nyina katonda waliwo ekisinga ekyo attention y'abantu no please there is no any attention that a human being can give you than God can give you. God can put you in a place whereby nobody, no man will ever put you. Kanchidde mu Luganda nti Katonda asobola okuteeka mu kifo omusajja muzaddewo muganda wo omuntu yenna watasobola kuteeka Katonda ye promoter asinga Katonda yayimusa gwe ne bwogamba nti ne bwonsiikako enfuufu bwoti Daniel bamusula mu bunnya bw'empologoma ali amugyayo ani yabanyiziza okutuuka ku sabweriti osegi muleme kugamba omanye obuzibu obuliwo nti omuntu olwali bw'ayogera ku point eriwo mu bulamu you drive it to another point okiteekako negativity ani yabanyiziza okutuuka ku sabweriti bulamu bya buntu bya bulijjo tuzze tulaba ebintu nga bijja bibaawo nga muze mubiraba ku baani ku bantu bangi ate bwe naaba mentioning amannya banyege mentioning nga tulabe abantu bategeere nti nno ebintu byeyogera yes tulina mu bulamu gaffe youth abavubuka netugamba nti emiti emito gye gigumiza eki si bwe kiri wakakola bintu bimeka mu nnyamba okayuya yange era interview yes nothing else I can do for you ng'ogyeko interview yes okikola muki mutima mulungi wali okikozeeko nga tunaawo ku meet nandikikoze ntya nga oba nyinza kuvaayo kyegeera mbeeko n'ekintu kyenkolera tekibanga ti omuntu singa ffenna tugamba nti omuvuka munnange njagala afeeyo kankole kino nekino nekino muyambeko ku layini gye mmanyi muteekewo osanga ali nzijukira nga atuusaa amusekumekimwakoze ombuuziza so bwe nkusanga ng'oli muvuka munnange naye nga yegwe okutte kamera bwekitumiza muntu omulala n'omuwa negativity about me oba nnyongerako obundi ebyo ebiseera mwali baana b'abagagga nga temutuukibwako Kulisi nga mulina bulaaya ekyo kikyuseemu tuli baana ba Katonda ffenna naawe teri mwana wa mugagga kubanga n'omwana wa mugagga covid bwe yajja yamutu obutazanya nyimba zammwe oba ensonga kwe Kalubanyola we yavudde kati bw'ogenda ku DJ kubama kafaananyi bagamba nti omulyamamba abeera omu n'abamaganya ekika kyonna some of them are good some of them are bad osege bw'ongenda ku kyaba DJ kati nsobola kumenya ku buli kiti kitwalira ddakiika mmeka oluyimba lw'omuntu okuyitamu mu kompyuta ya DJ seconds ne bwakubako dakiika nedda it's not the course kijjako kimuggyako ki DJ ng'akubye eddakiika emu ku luyimba kimwongerako ki ng'akubye oluyimba lw'omuntu omulala okyegeera ng'ate nkyage ogenda musanga enjala emulama nga tuguma kimwongerako ki tekina kimwongerako yes you might oyinza okuddukira ku ekyo abantu kye baagala nti kankuba abantu kye baagala but bw'obanga olabye ng'omuyimbi ali awo mu bbaala yazze kugwe kuba obudde gwolina so okyegeera ng'ali awo bala okukuba biyimba nze ndabyeko ebbanga ddene omuntu nayingira mu bbaala omuyimbi nayingira mu bbaala n'abeeramu the whole night wali obeddewo n'abeeramu the whole night naye nga dijja ali mugamba simanyi BPM eri waggulu but later round once you get a hit song they will call you for their gigs they will call you to do their shows okyegeera obayitemu bw'oba toyina luyimba oba toyinaawo waaka lwaki tafuula olwo oluyimba lwatanakumanya nti olwedi lwamaanyi nalufuula olwamaanyi because yalina amaanyi yali mabega ki mulina obuzibu ne badijje be Uganda sina buzibu na DJ yenna because sina mpalana ku muntu yenna nze mmanyi Katonda ya promotinga ate Katonda yakola ki yateekawo the reason being kyenjogerako abantu baleme
obutasiima bannaabwe oba obutasupportinga bannaabwe nga bakyali balamu ne baagala okuboogerako nga bamaze okufa. Okitegera wano radio bwe yagenda okufa tebyali mu bbaala nga bamuyita mulalu naye olwaliro buli omu akuba oluyimba lwebafuna nights. Okitegera genda olabe mukyala we nga bwali. Okitegera olabe embeera abaana ba radio bali Kigali naye nnyimba mmeka ze bakola eza radio nights mmeka ze bakola nga basoloza sente ku lwa radio. Lwaki abaana ebyo tebawatoka international school tebagamba is a legend. Okitegera is a legend abaana ba legend teri atamumanyi tubateeke mu ssomero ne babasoma genda olabe embabazi waali wali abaana yabatwalirwa ntaso abaweerera because sente teziriiwo. Fred Sebata singo omulabako if you see that guy nolaba galumiriza atikako I don't want to say things. Okitegera mu mbeera embi. Okitegera niyo omutuno n'ogamba ono yayimba ebyamaanyi nali mu kyalo ng'ayimba nenje Kampala ng'ayimba. Okitegera notandika okuyimba nga nentandika okuyimba ng'ayimba olwa yayita ku muntu nga tewali amutegedde nti Fred Sebata. Okitegera nze mbadde manyi yandibadde ng'ayitawo ng'avuga convoy nga bagamba oyo omuyimbi ow'amaanyi. Sebo kiri gendo olabe Abdul Mulas is the same person gonna soko kulaba nga ina gundi microphonism ezokogerako. Abdul Mulas takuba nko kisawe ekyo yeka one man show gendo olabe vest zayama. Okitegera kati omuntu ng'ogamba mbusimanya atenze ndi wakabinza nsuka whether you're DJ whether you're musician calm down. Okitegera be helpful for another person muyambeko watasobodde because olwaliro gy'oli waggulu enkyo genda kubeera wansi. At the end of the day fenna tugenda kufa. Okay. Gy'oli agenda kusigalawo. Bwe oyinza okubeera ku nsi n'ogamba ogenda girako bakola bugundi obubiina biina simanyi bakola buli omu ayagala kubba munne ne tewali ayamba munne. Okitegera once you talk about something bw'oyogera ku DJ oyakoze ki bw'oyogera ku promoter okoze kibi. Who are you? Okitegera mweyise baani balina cepe ez'amaanyi. Okitegera at the end of the day gwe Katonda kasita kuyimusana kuteeka ba waggulu nga buli omu atandika okugamba nange nalwana naawe nange naliwo. Olinga agamba kuba tulina kati n'omuyimbi ng'Alien Skin embeera gye yeeyisaamu ndowooza gyaba yeetwala okuba nti star ebyowaatiro anti Alien Skin kati star. Okitegera Katonda amutaddeko omukono. Okitegera mpaka wanaagumugirako because at the end of the day bagamba n'omuzinyo wazina obulungi abalana akalo ki. Okitegera time ye bw'enatuuka time ye kasita tagikozesa bulungi it's up to him. Bagikozesa obulungi that is beautiful and I support him akole kyalina okukola. Oba ne bana abasajja nabo time yaabwe bagikozesa bwe boyogeddeko ba Lord Fred Sebata nga bagikozesa bwe bati gwe mbulya nti Lord Fred Sebata wamulyanga kubya omuntu ku street mbulya nti wawulya simanyi nga yabbye mu kaagungu mbulya nti yabbye. Okitegera mbulya nti wamusanze mbu ng'avuddeko kiki. What is there? Time reached. Okitegera nga DJ mu music agamba sigenda kuba luyimba lwakadonkamu because I don't want but oyo music. Okitegera bye twakulya time etuuka DJ n'agamba sikuba music ono BPM ntono. Some of them ondabyeko nga ni mu bbaala nenyimye the whole night. Okitegera naye ng'oyo DJ nyini ali mu kuba ajja nakubongako naga kyekiriwo n'agamba ngenda kuba netulegera. I'm being honest with you, this message comes to you. If you are there and you know that is a fellow Ugandan, muna Uganda muno ali mu bbaala ayimbi agezeza akatadde mu sente bwe ng'oli mabega ya kyuma ng'osobola okuba oluyimba lw'edda kikeji emu n'otakikola Mukama leka akujajinge n'omukono ogw'amaanyi. Okitegera ye gwe omanyi naye mu kufaako tujja kujjukira nga ng'omuntu eyakola ki eyakola obubi ku bannaabala. Gwakola obulungi leka Katonda akwongereyo akuwa amaanyi agasobola n'okutwala ku birala. Kuba mu Nigeria kuba mu America kuba kyoyagala ebigomagoma mu bikuba empaka lasting omuyimbi omulala atudde awo nga yakedde najja abamu ku bo bakwata ne soda ne babagulira n'otamukuba. Leka Katonda akuje and kino kinkyogera gwe ne bwoba ng'omanyi nti gwe kola omuyimbi bw'amuleeta tewali muntu yakubira muyimbi simu nti jangu oyimbe. Teri muntu akubira simu nti jangu obeere munnamawulire okujjako igwe weesalirawo nti kino kyekirooto kyo. Okitegera naye bw'oba ng'oli eyo nga gwe amawulire go g'oyagala okukola oyagala kuvunza balala ng'oli DJ nga omuyimbi n'akeera najja nga nakyaliwo mwakula wamu n'ogaana okuba ku luyimba lwe ng'ali mu bbaala ng'omulabye amazima amatuufu abamu tutambula ntujja ne tubabongako ntulina babongako because you're not worth it.
Ngamaliriza. Sometimes people are worth something because they want to own it. Nze waliwo omuntu yali anvumye ko nagamba gendo lya matako ga mama wo. Ninjagala bino sagala mbadde sagala byoge. Ne wali nali njagala kulwana ningamba kansirike. Sometimes ebintu bituluma ku mutima no gamba I kansirike. Ani yaku disrespecting abwa. Wachi mba mwogera nja kuba muwadde amakulu. Obachegera. Muswaza abantu bamutegere nti ayine ebigambo. Time we natuka. Ochegera. Ejja kutuuka. Go to the MCs. Go to the MCs. Oyina akazinda luno chaliwo. Gosiba na gosibo gamba. Ndichaliwo. Omulabye nga ayingidde mu balo omumanyi ebintu byonna. Ochegera because music is all about social life. Ochegera. Lwaki bw'obanga omulabye lwaki tokola ki? Tomwogerako n'ogamba. Ntino. Ono ennaku zino tulaba n'abayimbi batandise omuze ogw'okuba nti nno batandise okukola eddaamo oba ebiraamo nga balaga abantu abatalina kubaziika. Kyogamba naye bw'obanga namwe mbanga muvudde mu nsi eno namwe mugenda kukola eddaamo abamu baleme kujja. Abantu bakolanga eddaame n'agamba bajja kunzika bwe bati bakole bwe bati bano we balibeerawo. Omanyi lwaki? Yali olwedde abantu baamutuuka ku mutima. Omuntu akunyigiriza ng'oli wano wennyini nga kyaliwo naye ng'akunyiga ng'atambula naawe. Oba otegeera n'otuuka n'omutegeera n'ogamba mwatulire bwe namwatulira atajja kukafuula kasajja. Otegeera kuba abantu abo omala omugamba amazima nti kino kyonkola ate afuuka mutemuku. Otegeera naye atukumikinga ddala okubonaabona. So abantu abamu baabikolanga ebyo just in advance okuwoninga nti kati gwe sikwagala because wembadde nga ndi mulamu tonjagadde ondisiza akabisi. Otegeera kati tojje kufa kwange. Namwe mugenda bikola kati. Namwe mugenda teekawo eddaame. Nze okubuulira nze mu time yange ebiseera bwe bituuse oyinza okuba nga tojja kubeera because nze ngenda kukaddiwa. Ngenda kukula nkaddiwo ebiseera biyinza okuba nga tutaaliwo. But bazzukulu bo bali binyumyako bajja baaliwo abasajja abakadde abo baali balongo naye bwe baakaddiwa mu successful life yaabwe otegeera baakola eddaame era baawandiika abantu abalijja okubaziika. Kwobwa obudde mulimba temuliiwo inshallah sebe naffe tujja kubaawo. Amina. Katonda bw'alibanga bawangazza nga weemuli nammwe obanga onsoose oba nkusoose oliraba abalibeerawo baliba balondemu abo bokka abayimiridde nange nze emikwano egyange ngimanyi. My friends, I know them. Manyo mutanyi era mbakubira simu ne mugamba nti gombereddewo era nkyakujjukira. Naye atambereddewo nkulabisa erisa ejjaji. Ne nkutumira ne ngamba weebale nnyo ne time eweeri. Time egenda kutuuka. Amen. Ate akasembayo. Baganda bange. Abalina okukyusa mukyuseemu. Kubanga eno kitebe gikungula kumba trust me nja kusanga ebyuma bikunyigidde wali. Nkutunule ngambe kati Chris Brown ajja bikujimu.